bannaffe abatulaba mbalamusizza. Kaakati mwembwa mmwe zaali zinvume yabalula esiiridde. Waliwo abantu abamu ababadde batiisatiisa nga bagamba nti era munnamawulire era TV evaayo nga kampani era biki ani ngenda kusibira embwa ezizze zimmanyiira nga zinvuma nabo bakitegeere. Kino ekyana kinaagamwa kyekyani Wisdom Kaye. Simanyi oba waagamwa bw'osooka ku lisiti kirina obuto obunene n'agamwa aganene ekyekyo. Akati ngenda kukibasibira mbuzaayo vidiyo egi vidiyo 7 tuzirina twazifunye dda tugezako ziteeka ku CD mbuzaayo egi era ndowooza okubeera enkya ssaawa 4 bajjako bagifunye. Kakati tuba tulinge n'ekyo kibimwa njagala nkirage nti tekirina kuvuma bantu. Ngenda kusiba kibimwa nakyo kitegeere kubanga kinvumidde ebbanga ekinvumira ebbanga ate ebisinga nno mbadde nga sibiraba. Nalabayo ka vidiyo kamu naye bwe nakalaba bingamba naye kino ekyana kikolawa ne bagamba bikireereese biri awo bigwira bugwizi bibisanze bwe bityo naye nemmala ne bampa n'obuvidiyo bulala ne mbulaba nga kinvuma naye ngenda kusiba. Mufa kino Kaye ate ze nyinza kufa wali omusanzeeko wa sikirabanga nako bu vidiyo bwendaba naye kakati Kaye nyinza kuba nga nteesa naye kubanga tafaanana nabalima mu lusuku lwange. Omuntu okunkolera ng'oli mukozi wange olina okuba nga olina empisa amanyi okwogera. Kati oyo ayogera asesemu obusesemi. Kakati katugende osinga kumuvunaana ki? Biyitirivu ojja biraba. Ekikulu yakoonanga ku kigambo lwasa. Nze saagala bya warningi tenkuwoninga nkuwadde ennaku 2 simanyi bisibyagala ebyo. Tujja kusinkana mu kooti baloya bange babitaddemu amaanyi tutandike munnange okuwoza osanga nansinga tomanya. Lwaki musazeewo batabukira abaana? Lwaki musazeewo kutabuka abaana bamawulire? Ekiseera ky'abasiru kati kakeizi babuwera erako kale tekamanyiira nnyo ate nga musiru oyo. Naye gwe Wisdom Kaye ngenda kukwatako ompulire. Ojja kumpulira n'obukunta ojja butunda kirayira kirana nekisula kyona kyazimbazimba amatama lindako. Oyo mwana wa mulaalo tojja mumusobola. Nyumya mulaalo byebiki. Bano bakoze eki? Beetomedde. Kakati ki Wisdom Kaye kyetegeke lwakuba ekinkozawo bubi tekirina we kikola. Abeera ku mativi toyinza munoonya n'akubula. Naye abaana baŋŋambye era tekisobola kubula bajja kiraba bakisaavinge tugende mu kooti. Sina ddakiika n'emu gye nja kusigala mabega nga ndi ku kisajja ekyo. Nja kubeerangawo mu kooti ne baloya bange. Naye ng'oludde omujjamu lwaki osazeewo okumwambalira kati? Nasazeewo nange nesasuze. Ekiseera kituuka nga ssaawa yakusiba. Kati era essaawa gye tuliko yakuteeka basiru munda bonna munda tubakube mu bbu. Kati ogwo omusambwa
ojja kukinyonyoka. Abalumira kuba wisdom yasigadde ebweru kubanga all access abadde munda. Abaana bamuli bali munda. Ashibaga munda. Abaluma lwako yasigadde ebweru. Ekyo kigutwe ekyo birinda ko sikiwadde budde olwaleero badde bize naye kakati nkya abanjagala bonna mbagambye ndi off ngenda kukiwa obudde olunaku lw'enkya ne bwe kinaaba bumpuku ne baŋŋamba nti kiri Mwanza oba wa bati simanyi nje kituukako. Biki ebisinga okunyiiza Kaye? Bingi nnyo. Ekivubuka simanyi kizaalibwa sikirabangako mu bukulu bwakyo nagenda okukimanya nga kinvuma nga kinywerako walagi naye vidiyo weeziri zonna nzirina kale tugenda kukiraga ate balooya bange bawulira bafa baŋŋamba olinda ki mukama waffe tulagire nabadde awo nenga nti kati kyekiseera tutandike tulabe anaaliyirira munne naye alina ebyokuliyirira wisdom alina byagenda okuliyirira omwana w'omulaalo abalaalo baba ne ssente nange lwaki tomusonyiye lwaki tomuyiseemu ne mwogera nga mpita embwa linda bulinzi ojja tuulira awafayiringa ebintu byonna tujja kusisinkana mu kooti anyinyonnyola obusiru bwange ebisajja by'e Masaka ayogere bye byamukola mulimu ebintu bingi mulimu issues nnyingi naye tujja zoogerako gwe tofaayo ekyo omuwadde ebbanga togenda muwaayo chance yakwetonda simuwa chance yonna siina chance yonna gye ngenda muwa okiwulira obudde mbuyina nabufunye obudde bwalabise obudde bwalabise ssebo nimbadde siina budde ate nga tekyetaaga kuzanyisa kati obudde bwafunise njagala wisdom Kaye twerage asobola n'atasobola ajja kubuulira munnange omusajja ansobola era ssebo wisdom Kaye mwami wisdom Kaye niniza essaawa yonna okujja ewuwo neetonde bw'onaaba ompangudde kuba ebintu byonna bikiri ku likodi byonna tubiyina otuta obudde n'obiyitamu bulungi n'olaba nga olina obujulizi obumala obuteekayo wisdom tugire nga sinneewulirira maze nempuliriza buli kimu n'ekiwulira kati ajja kutunyonnyola abasiru b'e Masaka bafaanana batya kansiriwalire ddala nkiwa obudde angiwa obudde ejja kulaba saasira ku keizi ne banna abali mu kkomera abadde bakwata abo bakola byo obuteetonda gundi yabawa chance y'okwetonda ye talinga ani gundi ani Suuna omulangira Suuna omulangira Suuna yabawa chance bamwetondere ne batakikola naye nze ate eyo chance nogigaba sigigaba tagenda kuba nayo teriiwo ye kyeyakola amanyi kyekyo owulira alina balwanirira
kale kitegeeza obudde buna w'omugwirako ojja kutwala butwazi n'ebiseera binoonya oyo abajja omunoonya weebali baategedde ddawo kisula na buli kimu mwana wange nali manyi kiyina ennyumba mu kisula eyo mbuna anange asulawa g'omanyi emmese weesula sijja mwana omuyonjo bw'atyo oba bavaayo batya nga batumbula sibalina kumanya naye tugenda kutandika okukola omulimo gw'okubanamu abasiru tulina obateeka wategerekese mukwano gwo Access bamuwadde beyiro tomulayo Access kibi naye ate tasirwalangako nga kino ekimenke ye tasirwalangako ono omusiru naye esaawa tutandike n'omwana w'omulaalo oba ekigambo yakijjawo ekyo omwana w'omulaalo ekitwe yakulira ku mata agatali mu mazzi ekitwe kikulinga ng'esseffuliya nga gwe owoza mwana wa mulaalo birinda onambuulira omuwadde ennaku mmeka sijja muwa nnaku sina nnaku ze muwa wemufunira wemunywereza wonaamusanga wonna wenamunywereza ebintu wabiiseemu ddi videos yazaakola waziiseemu ddi okuva jjo byendiko naye bange waliwo emu eyo kyemmanyi okuwera enkyasaawa nga nnya naye ejja kubezze tuteeke ku CD basi tutunke ajja kwogera kye namukola